Gwena twekumideko. How are you doing? Considering oli bulungi. Munnange. Wabitegedde. Obadde obimanyi. Obimanyi oba tobimanyi. Osobola okumbulira. Wabitegedde nze byemanyi. Kati kambuuze abaasena badde ba celebrating ejjinja bakutte baaki. Mbirabye ku BBC. Kwika kati abaana bafuuse na international mu kukwatibwa kwabwe. Bafuuse international. Abaana bafuuse international tuba tuli awo abaana bo bagenze kuyisa kivululwa ku celebrating nabo bamwakisussizaamuko. Abaana ba celebratinze ne bayisa ebivulu mu jinja nefuuka jinja kati obuzibu Asene erina omujoozi guno erina omujoozi guno guleeta ekibeerabeera Asene erina omujoozi poliisi teyabalese kyekimu yagenze ne kababa kabe oba ontegeera ne babayoola buyoozi lengera kakati kino ekikopo kyavuddewa kambuuze kino ekikopo kyaki ekikopo kyaki kinaanda kibakutte okay kakati n'ekirala nti liigi ey'omupiira eri wakati celebration yaki nga temunnaba nakuwangula aba Arsenal ono wa Man U yali wano okunta emyaka awoza kimu erindako nembisa kiwa Man U oh my god abamani era buli bakunyiga bannange abaana aye nedda n'abasirikale abakutte bana abaana balayika ba Man U kati bw'ogattako n'omujoozi guno kala n'ebyonoona naye kaakati abaana bayisiza ebivulu mu jjinja kubanga okimanyi ne mu Kampala mwennyini ebivulu byayise ng'oyinza olowooza oba kyekigenda mu maaso ne babakaba tuba tuli awo BBC negera neteekayo police arrest Arsenal fans naawe lusoma oluzungu lulwawo kaakati munnange kankunyumize tuba tuli awo linda kona gye wadde jjinja waliwo wadde kyakola no maako oliwo jjinja tewabadde jjinja toliwo jjinja eddala gwani erinnya gwe Kasaasira woba weddira kikasaasira okay mbadde nda kusabuka naye owonye munnange abaana babakabye essaawa eno tetunakutegeera oba abaana bamaze ne bagibwayo mu kaduukulu gye babatadde naye nga babakabye ku celebrating Arsenal waliwo obunkenke obubaawo nga muyisa ebivulu mwagala kuwamba ggwanga mwagala kutandikireyo nga muwamba ggwanga ebibuuzo birina okwebuuzibwa nga poliisi erina okukola okunoonyereza kati bagenda kukola okunoonyereza nga babuuza ddala Arsenal yabadde ewangudde Arsenal ddala yabadde ewangudde mulyoke mu celebrating nawe mwa celebrating nze okitegeera na Arsenal celebration ya mweneraga mubadde bubi bannange mubadde bubi ate ova celebration ezirimu abakyala baba bazibu celebration zonna ezirimu abakyala kubanga kati namba esinga inategedde nti abakyala babadde bujjo bawagira akapiira naye nga babatwalaganyiza n'amaanyi kyokka ne bebalese emabega nawo nga bakyawagira oba bano ba Man U kale nno byebyo bigenda mu maaso mu nsi byetaaga okuba nga omanya naye kyagenze mu record mu nsi endala ku TV stations endala mu mawanga amalala balaga nti kwegaffe tetuwagaliza Arsenal abe Uganda tukwata tutya bafaani ba Arsenal naye ekibi okuba nti abantu ba celebratinga okuba nti bafunye wini yaabwe ku kapiira kano mu Rova nga ate tukyalina wakati mu liigi eno oba mukisussaamu aba Arsenal kuba kati Liverpool oluusi ewangula notamanya nti bawangudde n'okuwangula oba babimanyiira be bamanyi kale tukyali mu program kiri kitya omupiira gw'Abangereza si gwa bannayuganda kyokka obuwagizi bwe bulaga Abangereza singa ne Uganda gotte ne bannamolosi mulimbamu nammwe mulimbamu mu kisussa munzijukiza Chosen Becky wano nga Queen afudde Queen yapanaga judge apanange judge atuleseewo oh my god Chosen Becky olinzijamu omuntu tukyali mu program kiri kitya twakatandika butandisi ngenda soka nkange mu katono nnyo ate bwe mba nkomyewo tusumulule ebyolunaku olwaleero tovaako